Yes, all right, mbaaniriza nnyo ku Kyabasa. Bonna w'osinzidde otulaba otuwuliriza yeeno Kyabasa. Olwaliwo kati mwebuuza kirolwayo kye tuleese. Tulina surprise wano eno nga olaba gano amaka ag'omugagga tebakyayika oba tebankyaye agenda gawa omukazi tundu bu surprise obutonotono bwakola. So temwewuunya, sigala ku CBS Kamoga Abduswabul mulabugere nga bulijjo okuwa update ekiba kigenda mu maaso. Omumu obulawo bwagenda kuba ku mukyala we esooka n'amuwa emmotoka naye kati ssaawa zino eno kyekine amakula mansion eyo gyagenda omuwa nga bw'ogirengera bulabo ng'obuto buno eno. So sigalako tubeere nga tuguwayamu naawe otuwe endowoozayo nga bukemube ng'ogifuna. Omugagga tebakyayika obutuufu bukoledde mukyala we gw'ayagala ennyo. Ombuuza ebirala byonna bisigale era sigala mu comment kyonna ky'oyagala okumanya naye nga bukemube ng'okola kyo kifuna. CBS FM UG genda maaso subscribinga okulikinga okusharinga peegi zaffe zonna buli kyonna bwakifuna. Akiiki mugabagaba obulabu naye naye Edwin obadde kina mu muliro garaji egenda mu motoka nnya inagenda waggulu gende mu maaso abaali bagamba nti ate nga babiki olwampadde nina amadadi kuyingirirewo kati jangu otuuke enakukolera yingira olabe ebikoleddwa bakyalina bibongera okukola. kitokota
Zozikusambisi bamaze osiwayalinga bulungi. Kantulemu bayita mwami akoyeeyo. mwami akoye. Floor. Kachumbari akumba kuzungulika malega. Gipsamu zino ziwedde ne wayalingi. Sawa sazeewo tujja kuyingira nga bweyongera okumaliriza. Tebakuddeewo ne lino nalyo ddiiro. Tuba tukyazizza ku bagenyi nga twetaaga kulimya nabo nga tetuli baana wansi mu gyerodi tugenda kuba nga tutula mu ddiiro. Eno kino ekisenge ky'abagenyi. Fenge tujja okukyalako. Oluma muze okukyala namwe tugenda kuba tubategekera wano abagenyi bo nga basula wano. Tula mu kalina nga naawe olengerako wansi eyo mbatunulako mu mitwe. N'abagenyi sazo basula mu kalina. N'abagenyi nabo mwenyini. Kati eno jimu ati nawe bwemutunulamu nange mbankwatamu nange nekukwata omwana ne mami naye alina okuuma figa naddukamu wali n'afuna ku seetapusi wano. Ensonga ziri maliga. Ozamba tebikuyinka mubi. Ayagala mukaddiya. Tutunuulire ffenna ali walayise. Buli wamu. Tuli wamu. Katikkiro tumuwuliriza ddala n'omukyala mu ya mpaakingira by the way. Yagamba Katikkiro atukubiriza okunywa kaawa. Yatupakingira kakaawa. Manyi terimba. Manyi terimba. Katikkiro Ssebu mulanga wakuwulira. Kabbo ka muwala yateramu ka kofi. Kati nkanywa nzenna obulamu buli bulungi. Obugambo bwa Katikkiro bugambo bulungi nnyo. Era ndowooza tujja kulaba. Bayinza bayinza n'okumuwaayo akakalambo tujja kukasalamu musobola okukakozesa. Okirinako obuzibu? Ng'omukyala asibirira kakofi. Mwaterimba. Kale tweyogereyo waggulu waliyo ekifo ekirongosebwa ekirala. Teeba. Twetaaga akalabo ke wali oyogera mu ddala ddala. Sebo kukalaba. Simanyi mulimu n'essaala. Byonna ogenda kubiraba. Yes, tuli waggulu kati ku rooftop.
Omusajja baffe bo bali. Kakati wano wemuyitawo eno baala Kinywero wa Edi. ebaala erikutegekewa wano nebajja kuba basabikawo amakerasi amadala g'omwenge gagende wano tekemu entebe ezisooka ennungi nga bw'oba okyalidde akaliso kabeera wano bw'oba okamaliriza ate nga wano wawe wakenjawulo Kugamba ab'okukyalo basemberezza ebbaala muntu. bw'aba nga yabadde mugenyi wange sirina buzibu baala si yakugula buguzi wabula mwenge gwakugaba gwakunywera wano waka Ebbaala si yaki katuddiremu ssebo. Ebbaala si yaki. sebo baala yaffe yawaka nammwe abagenyi baffe nga muzze Eno byozimba waggulu wano. yenerongosebwa wano Ndaba waggulu okyeyongerayo. tugenda kusooka tukomaawo just waggulu bagenda kusetingawo amataala amalungi gajja kubanga amataala malungi ate era wano wabweru tujja kuba tuteekawo entebe wali nga watulawo abantu 8 ne wano 8 ne wali 8 so tubaze ebbaala yaffe wano nga buba tuze okusanyukamu nga tusobola okutuuzaawo abantu 7 Kwata enamba. yes House party tugenda house party tujja gikwatira wano Bubabakyo. bali bajja kukumawo ekyoto twagala ate mu mpewo nayo ate bayitamu ababa bazze wano oyotamukko wali Emisito nga giyita. kakati sawuna gye mbadde mwogerako eno lumu naye tugenda gizinga mu sawuna Ava mu bbaala ng'ayingira sawuna. ayinza Ajjamu. naye kati byonna nga bwe biri waka ofuna puroguramu gy'onaabikoleramu bwobanga leero ogenze wano ate omwenge oyinza okuguleka ate omwenge oluusi gubeera ogw'abagenyi gubeera ogw'abagenyi nga bwoba okyagadde bwe kibeera kati eno egenda kubeera sawuna Kimanyi omuntu mulamu yeegomba. Eno idea adi ya pulaani y'ennyumba pulaani y'ennyumba nakyalako Dubai gye nagijja pulaani y'ennyumba twagijja Dubai era nja bayita nga tumaliriza bulungi house party tugikwate wano mujja kulaba nga biwedde byonna mujja kulaba nga byanjawulo mujja kwesanga nga ennyumba eno bweba ewedde bye munaalaba mujja kuba nga tubadde temubiraba wano mu Uganda ebimu kwe wateeka mu nnyumba eno ebimu ku bintu mukyalawo byasinga okwagala oba omulowooleza bulowooleza. omuntu gwe mbaddeko naye bye yeetaaga mba mbimanyi era nsuubira bimusanyusizza nagezaako okuba nga mbifubako ate tuli bantu abasanyukira abantu tasobola kubanga ebbaala temusanyusizza sawuna teyinza butamusanyusa byonna bimusanyusa mmanyi nga abagenyi baffe baba bazze wano baddayo nga basanyufu nammwe mwenyini mugenda kuddayo nga muli basanyufu kubanga twabategekedde bakonkona wano buli kimu kibakkiriya In most cases abantu asinga basuubiza ebintu ne batabituukiriza. Tulabye okwanjula kungi ng'abantu bagaba emmotoka enkeera ne baginona. N'asuubiza ennyumba mugole n'amaliriza nga ali mu muzigo. Gwe okikoze otyo kubanga osobola okufulfillingayo promises wakola n'otakyamuukiriza ffe abaali ku mukolo gwo. ekirungi ndowooza emmotoka madamu mulabi gyapaakinze gyaggiddemu yeyamuweebwa n'ekyapa kyenamu ekiriko kalina subira kati muli waggulu ku toopu amayumba amalala mugalengera mu kawombo si bwe kiri okusobola okutuukiriza promises nange kyandi ku mutima mukyala wange mwagala mukyala mukozi ekyokubiri amaka gawe ekitiibwa ate nange mpa ekitiibwa ng'omusajja n'ekirala lwakuba abamu babikwata mu bulala naye omuntu okukola famire nange natandika famire yange tulina abaana kinkakatako okumuwa ebintu ebisobola okusigala nga bimukuuma manyi ffe tubeerawo mu nsi muno nammwe manyi nti mukumu abamu mwina abakyala kade mukyali bavubuka naye bano abakyala bamanyi ekintu kimu ffe abasajja ffe tufa era babuuza nnyo bw'ofiirawo ndekawa ekyo kibuuzo kibuuzibwa ffe basajja naye saagala akimbuuze ne bwe mba siriiwo abe nga amanyi nti abaana ajja bakuuma bulungi alina wabakuumira asigale nga mugumu
kyokwe kuteekateeka famire so si kugirinda famire yange taata omuto senga wa gundi ne gundi olumala bakwasa obuvunaanyizibwa bwa wakaawo ate bennyini bibabulyamu olukwe bw'oba toliiwo omuntu yenna ku nsi asobola okusigala ng'akuuma kyoyise famire gy'otandise abeera mukyala abeera mukyala just nina kubanga communication mugirina ne mutambula. Ennyumba eno etudde ku bugazi bwenkana ki oba ennyumba eno etudde ku AKM era nga bwemulabye wano amaka kwe gali ne galaji eri olujja nga bwolulaba kuliko olusuku n'olusuku ngenda batwalayo saagala mami wange ate emmere aginoonye ku kkubo endagala weeziri enkoko weeziri ndya nnyo enkoko ndya nnyo enkoko era kyekintu kyasinga okunfumbira buli weekend nina okulya enkoko awaka wange. So oli muvubuka ayinamu ku ssente omuto naye teweeraga abavubuka bangi ensangi zino afunamu $5,000,000 n'azimba nnyo n'alaga nti yalina ennyingi lwaki gwe teweeraga? Ekyo kino kibuuzo kirungi. Abantu abo oluusi baba tebakuzibwa naye nze nakuzibwa bayibuli etugaana okweraga oba okwewanika okwegulumiza era obutonde bwange sikkiriziganya na muntu yeeraga abajoga banne abaduulira ebyo byonna sikkiriziganya nabyo. Omuntu olina kuba mukakkamu oba oli awo ensi neekusembeza. bwe tuba tukubyemu toki ku mukolo gwe wakola abantu bwe basinziira okutegeera amaanyi go kuba gwayogeza abantu obwama kitegeeza ssente weezi ennyumba weeri emmoroka weezi eziteeyo sikiyite wayiza oli otya kakati era nga ekibuuzo ekisoose nti lwaki teweeraga nga ate oluusi mu nsawo mulimu akantu nange saamanya kola enyongera okutegeera amaanyi gange kubanga ku mukolo nali mpisa abantu 15 bamperekere tugenda okutuuka ku bugenyi lwakuba enteekateeka yali y'amaanyi erina ekisese y'amaanyi mu buli kimu. Tugenda okutuuka ku buko ng'abako tuli mu bako 400 emmotoka nange nazeekanga nga okuzivuga ozimalako so nange ndowooza kugenda nga ntegeera amaanyi gange naye ekyobuteeraga ndowooza kyekyo kye mbadde simanyi nange mbadde simanyi nti nina amaanyi security wise Katonda nkuuma Okay, bigambo kitoyinza okugamba abavubuka abali eyo basajja basiiba mu jiimu ebyokuwasa tebabyagala ate n'akasente tebakalina tebaagala kukola. Okusiiba mu jiimu zisobola kivumirira nakyo kitundu ku bulamu nange mwennyini mbeera mu jiimu naye byonna osobola okubigatta. Ekisookera ddala abavubuka abali eyo sina abavubuka bokka n'abantu bonna okukola kintu kikulu. Nkola ndi musajja mukozi era abantu okulaba nga baneegaseeko emirimu gingase n'abantu bangi. Okukola ng'ogumiikiriza si kukola na sipiidi ng'oyagala ofune mangu. kikutwalidde ebbanga kyozimba ennyumba? Ennyumba eno tuli mu myaka 2 gyokka. Manyi sente ne bwe zibaawo ne bw'oyagala babikole babimale mu nnaku ntono z'oyagala bigaana. Nayagadde nnyo tugende mu mukolo ng'ennyumba ewedde bulungi. Mukyala wange atuuke wano nga wonna wali kiriino naye twatuuse mu mukolo. Otugambye okukola fenna tukola. Omuntu ayinza okugamba Mr. Tebakyaika ye oba yazaalibwa mugagga famire ye bagagga nnyo kuba ku myaka gye fenna tukeera ne tukola naye ate gwe byolaga bitusukkako lumu ne bitusinga gw'okola kukola kyokwo okwenjawulo kosobola okuba ng'ofuna ssente fe okwatulema abali eyo. Ate byendaga mbaleese ku kirabo akalabo kenayisa akalabo oba kirabo kye nawadde mukyala kati ate ebivunaanyizibwa ku nze sinababbi balaga ebyange nange nina omayinza okugamba nti ate nkoze nempa mukyala nesigalirawo nedda wotuukira okugaba ekirabo bwekiti nange nyinza okuba osenye ku jjengo kibuuzo kyenina kya mukyala kamagiza omwani kati ogamba nti maze emyaka 2 ng'ogizimba kibadde kyamajjooli n'otuuka ku mukolo nga bwe wakola n'omusapurayizinga kozi yeekanga ng'eyali tamanyi anti osobola okumukwata ekyapa n'okimuwa bw'omuleese wano era alaze nti yeekanzeewo nnyo abadde nga atamanyiwo
yali ebadde surprise gyali oba abadde ng'akimanyiko? Ebadde surprise naye yamanyako ko nti nina wenzimba ne muletawo nga nakagula naye abadde tatera kulambula yajjawo ko emirundi ebiri. So ndowooza ekisinza omusanyusa oba ekyamusanyusa yali tasuubidde nti ate ekyapa kyawano kiri mannya ge, era nga ndowooza nga naye akisuubiranga abalala nti maka bagazimbe bannagabeeramu. Kyova olaba olwamugambye nti kaakati ennyumba yo girabi yalumbiddewo. Engeri gye wamuwaamu ebintu bino, it finds there is a lot of love in between you two people. Abantu abasinga baga love bo bagikoowa mumukikoze muto kubanga you have love. Kuba tulaba ennaku zino abantu abasinga bo baako okubeera mu mukwano nga tuli mu byakiyaaye engeri gye tumalako obulamu. Ekikulembera kye nabagambye nti ekintu ky'okweraga kibi. Singa nabeera nga nina wano miliyoni zange 2 oba miliyoni 10 oba 2, mukyala wange ne simuwa kitiibwa, kitegeeza kye kimu kubivaako obutabanguko nga simuwadde kitiibwa. Mukyala wange muwe kitiibwa, good enough, omukisa ne gubaawo naye nampa ekitiibwa. Ndowooza Katonda n'abeera mu makkati gaffe. Omukyala Kulaba gye weewanise eyo omugagga bw'oyagala butandikira wano. Yakamoto kako naye mu kikomera ky'omugagga atakubye ekifaananyi ekikulu. Wandakwatize bweru katubalinde mu kuddayo. Kati nkusirayo tebasobola mwongerako yawe. Naye ono leediyo y'abavubuka ab'omuwendo omutebi. Yene ennyumba omugagga gyagabidde mukyala we eriku ekemu kwetudde ke kalabu yakayise kalabu akatono basobola okukola mukyala we wano eriyo nga wogiraba yeno jengeza okulambuza kalina tena gwaggulu eno nga byonna byogedde we nabikuddiramu tojja kolwanga okola kibise so siga ku CBS FM UG benga tubeka ki nga obanga ofuna plate buli kimu eri ndowooza olaba yonna kulaga ku view eri mugaga ingeje yeetoolodde eno gyeni ndi waggulu ku kalina Sanchez Yo kola seetu bweyagale obulabo omusajja bwagabira omukazi obulabyo obulabo. Mashallah tusabeera Mungu atuwangaza ate atuwe n'okutegeera n'okukola twekolerere mubaamu okukola naye ng'ate tolina pulaani ya ssente. Osooka nga tolina te pulaani ya ssente. Bangi abagagga wano mu kibuga Kampala ne mu Uganda ne mu nsi yonna nga bagagga naye nga talina pulaani ya ssente. Nga oluzigwalo gafula abanga muvubi. Abanga muvubi olubaawo mugenda okuwulira ate omugagga ate bamusibye ne anoonyamu eyimirira. Naye nga tukubala mu bagagga onoonya kweyimirira kkooti ekusabye obukadde 5. Oba ayinza oba nga mugagga wa kamera. Anti kyekyo tolina pulaani ya ssente. Omanyi ebintu bibiri, okuba ne ssente n'okuwangaala nazo. Weekuumisa otya ssente ezo. Oyinza okuba nazo n'okuwangaala nazo. Kati bintu bibiri byanjawulo. Olina okussa omutwe awo. Bagamba Abudu oyo alina ssente naye mutuukeko mugambe waliwo wali omusajja atunda ettaka miliyoni 3 speed n'atakula omutwe. Kati kyekyo kye bayita ati kankwire ku Sanchez. Weekuumye otya ne ssente. Abamu bagamba tuno okuba ne ssente abakuliraanye. Nganze Abudu CBC nga akankwireko ku Sancho oba Kuki ajja nzizike. Siwe kyeba bali baba additional bagattako bugasi. Olina obaawo n'entuumu yo. Olina okubaawo n'entuumu yo. Bali kyo bongerezeeko kukwatirizaawo. Okitegeera kati omugagga tebakyayiga bwe yakola omukolo bangati yakola wadde meeting n'ekyo kati ffe abanaku tutuuza meeting n'oyita ab'amawulire bonna ne n'onyigira n'abamu n'okubira ku bayimbi n'ogamba bano benkolako balayika bo baziinamu naye ne bakusuubiza okitegeera
kati kyekyo nti ono omugagga alina ssente era amanyi nozeekuumisa amanyi n'engeri y'enkwasaganya yaazo. Omuntu watuukira okukola omukolo n'atayita meeting n'emu abawamaanyi ng'ate yeetooloddwa abagagga abawamaanyi okitegeera kati kyekyo ekintu so mbulamu nze nsabamu ampangaaza ate ampe n'ebyo byenjogeddeko okuba ne ssente ate mmanyi ne value yaazo bazikwata batya zisaasaanya ntya omanyi osobola okuba ate n'emikwano nga jjo gikutikula butikkuzi nga nkaza lujja bawulira zaavugiddewa nonne erugogo eyo waliyo kamiliyoni wa 10 tudduka ebisinga ngaawo kwe kusaasaanya oluvaawo waliwo wali akabaala ate kakudde oluvaawo ate omwezi ogujja nyegenyega atuuse kati nga bo omugoba mabaala bifo by'amasanyu tebagattako kitegeera kati so kyero naye bwebwo obulamu basajja bangi ekampala wano mulimu ne betutamanyi naye nga balina ate investment ez'amaanyi n'abakyala abalungi nekirala omukyala bw'oyina naye kikulu nnyo amatalinga choice matters akugattako oba awulira zaavugiddewa kali omanyi osobola okuba n'omukyala nga ye buli akajja mwami njagala motoka mpya mwami njagala iphone esimu latest kenzo beyagamba basireya omukyala omuto tomuta tota omukyala nga ye oluba n'amanya nti Abudu ayinamu miliyoni 10 agamba tukoze tutezo oyo soko mulindemu okubeerako naye gundi oyo ndaba akuvuga speed naye mbadde nteesa wali ninawe nalabye akataka nze nali nasasulako miliyoni 2 wabulayo 8 eto 8 kutopinge oba leetako kale 5 tuzigatte wano tubenga tusasuddeko miliyoni 7 kataka benga basubanjayo kuba ni mukyala waka noga mukyala mulungi naye nga talina kyagattako nzo obulungi ng'ofa bulungi oba ofa obulungi owena nga alina kyakugattako value addition anti byonna obulungi kirungi ne value addition byonna birungi sega because era tojja basobola oga omusajja oyo alina ssente naye alina ekikazi ekibi kikazi si kirungi kali munnanga abalya mmere naffe aboogezi fetwanguwa okukusalira bangu n'akalabba kabaawo gundi oyo alina omukyalo omubi naye sente azirina oba lwaki tanoonya kwebuna obuwala obutooto balaliko musetingira oba kumalamu kale katukirire watu Sanchez watu wadde akalowoozo ke so sigala kusibye nze nga tukwa update zonna olwaleero omusajja akukubyeko kyeyayita akalabo mawulana nange mpulira essanyu lingi era neebuuza nzaani naye Katonda byakola era ndi musanyufu essanyu nga bwe lyampitirirako olunaku olwo nejje buli kati lyampitirirako dda era nasigaza kwebaza bwe tulambudde ennyumba eno naddala nga bagirambuza ggwe tukulabye ng'ebintu ebimu obyewuunya omwami wamugambanga nti njagala kino na kino oba yakuteebanga buteebi ng'erinnya lye bwe liri nti yeteeba ebimu bibadde bya surprise naye ebisinga omwami wange ntambudde naye era ebirala amanyi byenjagala abakyala mwe musinga okulambula ensonga zino bulungi nnyo nali njogerako ne Loni mukyala namugamba ye yamujja mu bbaala oluvannyuma lw'eccupa emu ey'omwenge omukyala omwami wo mwesangawa era tulambulemuko ku lugendo olwo byatandika bitya omwami wange ndowooza ye yalinga ndaba naye nga nze simulaba naye nga twali tusabira ku kyaki yemu era tusabira ku kyaki yemu ffenna tuli banzikiriza ya kikatuliki kati nali nkedde mu misa erubaga misa esooka so misa olwaggwa buli omu n'atambula nga akwata lirye kati kyava nsinkana nangamba nnyabo kulikayo mu misa nangamba yiyo naategedde atya nti nva mu misa kubanga kuliko eddwaliro kuliko ne kereziya nangamba nze bulijjo nkulaba ng'ojja wano eno n'onsaba mugamba nvuddeyo bwe tutyo bwe twasisinkana
era nansaba ntwaleko ninzikiriza. Ebirato byogera. Emboozi nyingi ezibeerawo mu masekkati g'abantu ababiri naddala nga baakatandika okugatta emboozi. Akutwalako emboozi yali mu mmotoka yali yeekuusa ku ebyo ebyaliwo mu kyaki oba yagattawo ko ku mboozi etwaza olugendo? Emboozi yali yeekuusa ku by'omu kyaki ng'era ngamba oli muwala muto ng'olina eddiini misa esooka etera kubaamu bakadde. Kijja kitya okuba ng'okedde mu misa esooka? Nemugamba munnange bwe budde obunyanguyira ate obuddako awo bakama bange baba bagenda kuba banneetaaga. Yali musajja kika ki oba wankula ki oluvannyuma lw'okukkiriziganya nti kati tuli mu tunzikiriza nsabye omukwano? Yali musajja mulungi nga bw'omulaba. Basajja bakyuka bwe yali nga tannafuna ne kati bwe yafuna oluvannyuma lw'okufuna bye bimu byekyali. Era ku mukolo gwange nasaba akayimba katebyansala okuva lwe namusinkana ye musajja gwe nasaba Katonda era takyukangako wabula neewunya bwewunya nga buli lunaku ate ayongerako. Abalala bongerako nga basiiwuuka mpisa naye ate ye buli lwe neebaza nga ngamba nkyakola ebisingako kyakola ebisingako. Agambire ddala kyenga tofukamira kyakola ebisingako ebyo. Neebaza Katonda nti ye okuva lwe namusinkana buli lunaku anyongera mukwano buli lunaku. Abaana bali ku TikTok bavuma basajja b'ennaku zino twabavaako abasajja b'ennaku zino gwe abasajja oba oyinza ba describing otya? Nga bw'owulira nti bavuma basajja nze nina omusajja basaasira ayina omusajja tasobola kyogera nze owange musajja nawe nkugambye gwe nasaba Katonda nzikiriza nti gwe yampa kubanga olugendo lwe tutambudde olusukka mu myaka 10 si lwangu. Bangi balukaabiramu amaziga bangi bejjusa naye nze ndi omu ku beesiimisa olugendo olwo era ndi musanyufu. Osabira wa abantu abali disappointed ne frustrated basobole okuba nga basobola naawe okugobera ofuna omusajja nga gwe wafuna? Era osaba ddiini ki? Eddiini yange ya Kikatuliki era nsinga kwettanira Maama Maria era tuli mu mwezi gwa Sapule. Ffe Abakatuliki tetuboola madiini tetuboola churches. W'osanze ekeleziya w'okyama n'osaba w'owangaalira yeebeera ekeleziyayo naye nga tuli Bakatuliki era tukkiriza mu Yesu Kristo. Mukulu bamuyita Tone Tebakyayika. Bw'oba otunnyonnyola Tebakyayika ng'osobola olitegeera otya oba osobola olitunnyonnyola otya erinnya eryo nga Tebakyayika lyokka? Tebakyayika nga ddyo sisobola ddinyonnyola kimala kubanga ye omukulu akyaliwo mulamu nannyiniryo. Nze nayagala mwami naŋŋamba amannya ge ye Tone Tebakyayika naye buli lwe mubuuza ŋŋamba abantu Tebakyayika kubanga tosobola kwemalirira n'obeera ewatali bantu. Olugendo lw'emyaka 10 luba lunene. Anja kuwa ekyokulabirako nga njesigama ku bakama bange bano betukola nabo ekyokulabirako Edi bwakumayo waka mukyala waamu ekiro mukyala muvuma mubadde waawo vaawo kuva mu bwenzi ebijirira luba nnyombo na kulwanagana. Gw'omwami wo omukwata otyo omukutta otyo okulaba nga mu myaka 10 laavu ekyali nto? And addition on that, how do you handle those challenges? Is this in your 10 years of long your marriage can still stand until today? Siina nnyo magezi gaamu ge nteekamu wabula wasa mukwano gwo bafumbira mukwano gwo. Nze omwami wange mukwano gwange. We have been challenges ne bwenzifuna. In minute aba yaŋŋambyeyo dda naye mami kati storage. Nga nseka ng'ekyo tukivaako. Ngera amugamba daddi kati gwe mukwano gwange naye kino wakikoze si bulungi era ndi mulungi nga tuddamu kubanga mukwano gwange. Omuntu nga mukwano gwo ne bwakunyiiza okukomawa tosobola bitunuulira nga nsonga kuba gw'oba otunuulira ye gw'oyagala
kisanze nnyo buzibu kubanga omwami wange mukwano gwange nga bya ddala era nze tewali ampa ssanyu mwami wange. Biki ebibagatta ng'oggyeko obufumbo? Biki ebibagatta ebiri common mumu? Ebiri common muffe ekisingira ddala otugatta kyekyo kyenkugambye nti mukwano gwo kubanga obufumbo bukaluba naye nga mwenna bwe muli wano nti olinayo best friend wo ekyo ekibagatta Katonda ndowooza aba yasisinkanya emitima nti tusobola okuba nga tunyumya ffe bantu nti tusobola okusiiba ffenna ne tunyumya okuva ku makya paka ku 10 ez'ekiro tulo ne tutubba tububbi nti naye wayi tulina okwebaka kati ekyo kyekitugatta nti tulina omukwano ogwo nga ne bweba mboozi mujenjoyinga Tegeeza nga tonneebaka kasitooli kabeerawo nga kaddala kabeerawo eyo nga mboozi kaddala. y'amaanyi. Talk on introduction. Agnes, natuuseeko ku mukolo omwami yagamba nti mukwano gwange nkwagala nina obulabo bwenjagala okuwa. Olowooza bwali bulabo oba birabo ku saidi yo? Ku saidi yange birabo Si bulabo. nedda nga enjogera y'abaakolamu kati ye yakolamu buno aba alaba nga buli mayina naye nga nze ng'omukyala byali birabo by'amaanyi ddala ddala. Wootuukiddwa okugamba nti nno mwami sijja kulinda, wali teweekakasa nti oba gyebiri oba amatu gaali mangi? Nali neekakasa nga gyebiri era abadde tannimbangako naye essanyu n'okwaniriza ekiba kikuweereddwa ne gye tuli wabadde si wabi naye nagambye nze ani afunye omukisa kangende ntuule ebitannaggwa nange kati ndaba we nnina okukwata nange ng'omukyalo omukozi nti wano nja kwongeramu ku mukono kino kitambule kati kisa n'oguyoola tandika okulima so nasitukiddemu Biggwe nga wooli. biggwe nga wendi. Abakyala bangi tebaagala kubanga bakwasiganya nnyo n'abaami, baagala baami babawe. Gwe lwaki osalawo weenyigiremu buli kimu kiggwe nga wooli? Abaagala abaami babawe gye bali naye nze ndi wanjawulo akuba teyabagamba naye nina ne bizinesi esitandiizi era nga nze manejja waayo kati nze ekisookera ddala tetulina byama nti ate kukuta n'akasente k'ekikazi ezange ze ez'omwami wange n'ezize entonotono ze zange naddala zaabalazeeko. Ku sayidi yo tolina ssente ya kikazi? Ku sayidi yange sirina ya kikazi kubanga omwami wange mwesiga tupulaningira wamu ebiseera ebisinga. Ng'omukazi alina omwami alina ku ssente tofunamuko olumu obweyaliikirivu yadde okimanyi nti mukwano gwo anogamba nti naye owaayi walibayo abalungi okunsinga abayinza okumpita ku italaba nekwekyenja ensega Koosi omwami wange nga omulaba mulungi alina ssente muto ng'omukyala osobola okweraliikiriramu nange ndi kitonde neeraliikiriramu naye ekisinga mu byonna yenkolagana gy'oba olina n'omwami wo yesinga ate kasita akusoosowaza nagaagwe mukyala wange nze ekyo kinsingira byonna because I'm proud of him. gundi yagamba n'okusanga ku musajja wange nontyo kati gwe bugambo ki bw'ogamba abasobola okuba nga basobola omutomera mu kikuubo? Basobola omutomera mu kikuubo mba mbalabulako nti talina kyabiitaasa gw'ayagala. Yono omusajja w'ebirooto byo wabisuubira? self contain Saabisuubira mu kusooka nasuubira kwagala okwagala ne nkufuna nga simanyi nti kuliko ebigoberera kati nfunye eddabo nafuna okwagala ate ng'okwagala kunzaalidde ebirala bingi. Ab'ennaku zino abakyala abasinga nga wakamukwana alowooza kimu ssente nawazimba gwe wakwana wasooka lowooza ssente oba wasooka lowooza ku muntu ngo Saalowooza ssente yadde n'olunaku n'olumu naye nga bwe mbagambye nti yali mukwano gwange
ne lwe twasisinkana twalinga abeesisinkana emyaka 10 emabega. Like my heart was so free with him even up today. Ne bwe mba nina ekinnuma ng'omulala yenna tannakimanya yadde maama wange yadde sister wange mwami wange yasooka. Kati okwagala kwali kw'amaanyi ebirala si bye natunuulira. Oba oli awo kino saana kituuseeko kubanga tekyaliwo. Convoy bwe yalabika e Fort mu mawulire, comments ezaali zisinga zagamba era Fort. Abawala b'e Fort, what is the secret? Kiki ekibalimu? Kuba bala convoy ne baga kiki era Fort. Era nange ndabye ekibuuzo like kibuuza kuba nze nazuulayo golodi akyaliyo naye ekituufu ekyama ekiri e Fort naye era guba mukisa munnange, guba mukisa. Ekisooka abantu abava e Fort nze nasanga nja kwogera ku mukyala wange. Mukyala wange anjagala nnyo atampa ekitiibwa. Simusanga nga mubukalubu akkiriza n'abo omukyala nemba omwana. Ate ekirala mukozi. Ate bw'akoze ndabye nga tutambula tudda mu maaso. Nenoonya ebiyinza okumusaanira. N'emikisa mingi. Nga gwe abaddeko naye for over 10 years. Waliwo propaganda atambuzibwa ennyo ku bantu b'e Fort. How true is that? Baga nti bali siro nnyo. Ade isiro. Mukyala wange simunambuzibwa ate nze nange ndi fasta nnyo. 5G network. 5G yennyini. Naye ndaba nga tutambulira wamu. Ate ndowooza omuntu bw'asomako byokuba siro nabyo bisobola okuvaamu. Mukyala wange yasomako. Bugambo ki bw'olina eri abawala abakwegwanyiza? Comments nafuna nnyingi nnyo naye nga muto. Obugambo bwe naali badde n'abantu abo ekituufu kiri nti nafuna omukyala, nina omukyala ate era sisobola kuwasa nemba malawo. So kati nina omukyala. Abasigadde banoonye Vicky. Basobola naawe okukunoonya. Basobola okukunoonya. Kati gwe mutuufu. Kirooto kya buli mukyala ayagala okubeera n'omwami asobole okuba nga agendako ewaabwe amukuba embaga. Kyawulikika kitya? Embaga eyali ey'ebbeeyi ng'eri mu luggya bwe bakuzaala. Kyali kya ssanyu nnyo naye ng'okusingira ddala embaga eyo tegwa bugwi twali twagyetegekera ng'era twesuubiza tujja kimutandika era twakikuba. Buli muntu kyaloota ne bwe kaba ka ttenti nga kaataano ku 10 naye nga katuddemu omwami wo nga kali mu luggya lw'ewammwe kiba kya ssanyu. Kati ate nze eyatuuza enkumi n'enkumi z'abantu bannange kyali kya kitiibwa nnyo era neebaza Katonda era neebaza omwami wange okusuubiza n'atuukiriza kuba yankuutiranga nnyo mami bamugumu tujja ggende Fort kituufu yajja Fort. Kamalirize ka sentimenti kano. Mu mbeera eyo nti omukolo gwayimirirawo era mwali muguteeketeekedde ebbanga gwe n'omwami ng'era abadde ajjanga akusuubiza. Kyawulikika kitya omwami bwe yavaayo n'ategeeza butegeeza mikwano gye lunaku lwa kugenda wammwe nga tabakunze kumusondera? Ekyo nakyo kyali kimu ku nteekateeka z'omwami okusuubizanga nti ngenda wammwe? Ekyalimu emikwano okubayita ne meeting teyandibaddewo naye omwami wange omusajja muntu w'abantu nnyo ye meeting eyo gye walaba nga kyandibadde kyangu nnyo okugenda ewaffe nga tabayise naye era yagamba ngenda kukolayo meeting emu mbategeeza olugendo naye neewuunya nnyo ku bye nali nsuubira ebyali mu kidaala ate byo tetwabiteesaako. Ebirala byonna ebisinga twayogera angamba oyagala ki surprise ngamba kino na kino naye ebisatu ebyo saabisaba era nali sibirowooza byanneewuunyisa nnyo nnyo.
ebisatu ebyo byebiriwa ebyasinga okwewuunyisa? Ebyasinga okunneewuunyisa byebirabo biyampa naddala ekirabo ky'amaka. Manyi bakyala bannange bangi agamba ffe twazimba naye nga n'endagaano tamanyi bwetunula tamanyi nakyapa bwe kifaanana. So okulaba erinnya lyange nga lye liri mu kyapa ky'amaka gano kyampa nnyo essanyu. Ekyokubiri ennyumba z'abapangisa nali surprised. Wali olubaga. Ekyokusatu emmotoka nali nnina era nga zangulira emmotoka zonna ng'oggyeko gye nayigiramu ezisigadde zonna ezibaddenga mu mannya gange, naye gye mbadde nnina abadde era yakagingulira. Kati nga simanyi nti ate ye bw'andaba neevuga ndaba sijjudde. Kati naba bwampa kapyata y'akawindo. Wali ovuga ng'oli wansi n'akusitulamu? Nansitulamu kyamaanyi. nanga mukyala wange nkwagala mu kitiibwa. Era nga yalinga nyimbira nnyo akayimba njagala ovuga eziri embi nga tenzikuwa. Nikiwaini kyava ajja n'ayimba akayimba ako. Twali tukagala nnyo naye lwakuba nanyiniko nga nakusima ebibyo ebiwanvu n'ogamba Miki akayimba naye nga nkaagalako. Kyekyaliwo ekyejawulo ekyo. Nali namusuubiza okuba namulaba nga njagala avuga emmotoka ennene ate era njamwongera. Tugendedde ku lutikko. Ku lutikko tubadde tupulaninga mwaka gujja nga mwezi gw'okuna, naye ekyankanzeemu abantu nina bangi, kirabika tugenda kati tukola enteekateeka esingako ku bino okuba ebintu byabadde. Nze olinga agamba nti kati engeri gy'obadde wagwakuna oyagala kgenda mu kisaawe gy'oba oteeka Nakivuba awedde. Era tujafunayo ekisaawe ate tukole embaga etabangawo mu ggwanga, kubanga ekitone ennyo ekitone ennyo kye mbasuubiza Katonda abakume tugituukeko inshallah. Ente 30 zijja kwokebwa ennaku 5 ezisooka before mbaga nga buli lunaku abantu bajja ne balya ku nnyama ne bagenda. Mwali mukyabyeko? Kyekimu kyensuubiza mumanye nti embaga gye tusinga okulyako mu Yafa gye tuzo embaga yani ey'amajanja. Kati yange egenda kumenyawo ey'amajanja. Ne embaga ya Teeba. Ya Teeba ejja kumenyawo ey'amajanja. Omwami yakuleeterako ku budget n'akugamba giyiseemuko ku maaso. No, budget saagiyisaamu naye namanya kimu bazadde bange bye baasaba bye baamusalira bye nakomako okutegeera era nga ansuubiza byonna nga bwe babisaba. Saakola budget, ekya budget tokibuuza. Kye baayoyanga kiwabawanga. Abawala banno abakyala oba abawala abeegomba naddala omukolo bawo gwe yakukolera obubaka ki bwoyinza okubawa? Obubaka bwenyinza okubawa kukola nnyo nakugumiikiriza. Saburu. Ndi bw'ogumiikiriza otuuka ku birungi bye wali tosuubira ng'olabanga ebirooto naye omala n'obituukirira ate n'obutapapa. Simunga buntwala ne bwenvaamu. Ebiseera ebisinga bba abazadde baba baagala okulaba abaana naye oluusi bw'opapa tetotuuka ku kirungi kye natuukako. Okugumiikiriza kasita obanga okkaanya n'omwami wo, twala omwami mu bakadde gw'okakasiza omutima gwo nti yoyo gwe nalonda abangi, era nze namutwala nga ndi mumativu era ndi nsanyufu. Tebyansala tuyimbiremu akapera. Era naawe kennyini mu ndabikayo okyali mukyala muto. Abasajja abalina ku nsimbi ezisinga ku za Teeba tebakuyinula oluusi. Bannange nga bwe nkugambye omwami gwe nasaba Katonda kuyamba, sirina ssuubi musajja mulala ate sirina na budde, simanyi oba n'okuba nga gye bali kubanga nze nafuna omusajja bebakutondera era namala. Musajja mupereyo akayimba oyo. Tebyansi ndakalala konna k'oyagala dediketinga gyali.
akayimba kenjagala omu dediketingira ke Carona di Mayinja njagaza kajanja Love you Canada. So akajanja kakutaddemu ennaku zino koyagala atambulireko oba we wabaawo switch volume ayongeremu? si kajanja lwakuba oli yayimba nti njagaza kajanja naye kuno kwagala kaddala Kasukali keeko. Okay. Kale tweyanziza